nze ngezinira zinagenda okulaba eno embeera ng'olina okutuuka ne weezinira kubanga ojja n'omunya gw'ozinira nga naye talabika. Abafaganisitaani bano nabo bali ku kizibu nabo nga bakigirebe nga bakitegeere kubanga munnange embeera tebatuyingireyo ne baleeta covid abantu abo bayinza okuba balina akawuka. Bannange batuleke abasajja beeno tetwagala Abafaganisitaani twemanye era tulina abantu baffe ngaonoangangala omwana wattu omuvandimwe ono nno gwe mulaba ye PR wa Golola Talent Academy omukyala yono omwogezi ebigambo byonna gw'obyogera. Lwaki toyambala ngatto? Engatto zino nasazeewo ne ŋŋamba ekintu kantandika okubeera nga nkikuba live eno embeera wetutuusiza ey'eggwanga nammwe mugenda kutambuza ebigere kino si president w'FDC Amadyati kozi ye yali Amadyati ye yayambalanga essuuti naye nze nyambadde kanzu. Embeera entuusize wano y'embeera y'ebyemizannyo okubeera nga biri wansi nnyo ey'okubeera nga ne muzeeyi yalema okunkolako ate sampeeza amagye ze naayambala. Yes. Bw'oyambala ekkanzu nnuma etaliiko kkooti obanga abika. Engeri gye ntaddeko omusipi kiraga nti nze ndi Ssaabalwanyi kubanga abasajja abaameggananga yajja nga ayambadde kata eno gy'olaba nzijjako nzije bwe swi era bwe nga nagijiikiri oyinza ga mwana gwe ng'olina etumbwe laga etumbwe gwe obwogezi ayinza okozijako etumbwe omukulu bwotyo bw'osiimye nsiimye otyo dabano PR agenda n'omulungi talaga. kati olaze kaakati olondaze tugenda kutaamuza emirimu gya Ssaabasajja. Ssaabasajja yatugamba ebitone bisigale nga bigenda mu maaso ebitone nze Golola ow'ebitone era ne mu kuzimba ssomero lya bitone era sikomye naku ekyo ne mu kuzimba ddwaliro ly'abannaffe abalina akawuka ka siriimu ennansana twagala tulabe nga tukwasaganya. Ekirala gavumenti eveeyo efe ku byemizannyo efe ku Nanziri twebaza Nanziri omwana omuganda eyagenze ye mwana yakasooka yekka okugenda mu Olympics n'atukiikirira. Omwana oyo tumufeeko nnyo bambi tumufeeko tumubuddeebudde muzeeyi yamufunirayo ne ku mmotoka ekintu ekyo kijja kuzzaamu nnyo abavubuka abava eno wansi ekirala baleme kutulinda kubeera nga tulinze Golodi batuyiseeko nedda no Queen Sheebah ali ku kibanna Queen Sheebah omwana oyo annange Queen Sheebah Queen Sheebah era namugamba nti kati namufuniddeyo akabwa omanyi ebintu bye bya laavu kwata mpola namugambye kati eno struggle gye ndimu kamala okusooka okugimaliriza bwe naaba sinaba kukola ssomero bwe naaba sinaba kutendeka basomesa bagenda kutendeka dduyiro njagala nsomesa abasomesa baranka okusomesa mu masomero dduyiro embeera eno bannange nze mbezeeko ne laavu sikyalina egundi yenna feeling zizimbuzeeko nebyoya bimeze nze namubirevu abasoda munnange ebintu byakyuka bajja ne baŋŋamba munnange twajja ne tufunayo balirwana wano ate balirwana bazibuzibu bebaagala okubeera mu kontrol soda tebaagala onywa ennyo konzo owange kasita bankolerayo akalungi banzimbirayo ennyumba bannange banzimbira ennyumba banzimbira ennyumba buli kaseera nno ŋŋenda ne ŋŋamba oba mukazi ki oba ntwala ono pyala wange Queen Sheebah olubiri twatalugyemu olwo lwakuzimbira Queen Sheebah bannange omwana ono omanyi yajja yayimba kana akayimba bw'obeereyo mu bangalo ng'ate nze ye maama yo bannange omwana ono